Amanyaze Florence Namayanja mu kiseera kino ndi Omubaka wa palamenti akiikirira Bukoto East constituency. Nsavinze ebisanja bibiri ng'Omubaka wa palamenti era njagala okwebaza abantu ba Bukoto East olw'amaanyi ge bantaddemu n'obuwagizi bwe bampadde mu kiseera kino eky'emyaka egigenda okuwera 10. Naye bwe twafunye ekibuga Masaka n'obumanyirivu n'obukugu bwe nnina nasazeewo nti ŋŋenda kuvuganya ku kifo ekyo ekya meeya wa site ya Masaka mu 2021 era nsuubira nti abantu bajja kumpa obuwagizi nsobola omulimu guno nja gukola kuba experience njirina okusinziira gye nvudde mabega. Okusingira ddala kimpadde omukisa nti nze ngenda okuba meeya asoose. Ekibuga kipya kitandika butandisi, tulina okutandika nga tukipulaninga. Njagala okulaba nga ebitongole bya gavumenti ebiwa services bikwataganira wamu mu kupulaninga, okugeza ng'ekitongole ky'enguudo, eky'amazzi, eky'amasannyalaze n'ebirala, nga tupulaningira wamu okulaba nti ekibuga kino kikula. Standard y'amasomero ffe tulina gyeteekerawo, ffe tulina okuteekawo standards gye twagala. Tulina okulaba nti ebyobulamu mu Masaka n'obuyonjo, tulina okulaba nti ekibuga kifuna enteekateeka ennungi, nga tutaddewo trade order, nga tutaddewo ekkuŋŋaanyizo ly'ebisaaniiko, ate n'ekkuŋŋaanyizo ly'ebisaaniiko ne tulijjamu ebirala, ne tulifunamu ebirala ne tutakiraba bulabi nga bisaaniiko. N'olwekyo ate ekitongole ky'amazzi kivunaanyizibwa ne ku midumu gya buyonjo. Nsuubira nti mu Masaka treatment plant eya Kazambi ejja kubanga naye ekolebwako. Bulijjo ffe tubadde tutunuulira Masaka ng'ekibuga ky'ebyobulimi. Ebyobulimi bituwa enkizo ne ku level y'eggwanga, national level, nti singa ekibuga ky'e Masaka kifuna agro-processing bye tujja mu bulimi, tulina ne factories ezibyongerako, ne tutumbula omutindo ne tubyongerayo nga biri ku mutindo ogw'ensi yonna, kijja tuwa enkizo.